Omuyimbi Sheebah kalungi munnange asinzide wali Canada. Wuuno munnange engeri gyawaddemuko wali omuyimbi Kabako drop munnange gwe alaba Jamina Tugi. Naye nga sinaba kubeera nga bambi nga nkuwa akatambi k'omukyala Sheebah kalungi omulungi wo munnange gw'obadde omissinga okulabako ennaku zino nga asinzidde wali Canada. Munnange ate ngenda sooka nte mayanja famire yonna munnange ebadde eweddeyo okutwala abaana b'omugenzi munnange AK47 munnange ate okukyalira ebijja wali wona munnange gwe alaba Jamina Tugi ate kosa ate okubisimula kosa ate n'okulima kubijja munnange. Jjukira nti no ebbanga lino lyonna bukyanga taata waabwe munnange affa babaddenga bweru abaana bano. Abaana abo nga bw'obalaba abaana basatu bwe kiti munnange ate bwe kitambudde wali abaana bano abaana b'omugenzi munnange ate AK47 munnange kwessa ne mayanja famire yonna munnange ate wali kubijja era nga bolabaawo kakati nga munnange ate nga nvuddewo atawo katono nnyo. Jjukira nti no nkugambye nti no nina akatambi k'omuyimbi Sheebah kalungi engeri gyawaddemuko wali omuyimbi Kabako. Jjukira nti no Kabako alina munnange ate show ey'okwebaza eri ate bafanzi be munnange gwe alaba Jamina Tugi. Ngenda kubeera nga nkulekera akatambi kano ak'omuyimbi Sheebah kalungi naye nga ky'oba omanya mpozi ate bye nnina ate side eno biraga agenda kubeera live munnange leero ku YouTube era osobola omuceekingako kosa ate ne ku TikTok agenda kubeera live ye mwana muwala Sheebah kalungi. Engeri gyanyirira ze tanganya na kutemya gwe nze sitaani tonkema what ze nvaako tonkema mugamba mutaba nange abagizi bange mwennono Sheebah kalungi aka swag mama nanga bannange mbayita ku luno mujje tugende tuwagire kyali wange Kabako nga tumukulisa omuziki emyaka 10 mu muziki 10 years of Kabako 10 damn years sinyangu nnyo kumala mu industry tumusanyukireko tumuwagire Kabako. Thank you so much for always supporting me bro. Nange ngenda kubeera naawe all the way nga munana 8th Calendar Hotel tuwagire kyali wange Kabako 10 years short time.